tusobola okuba tulina obukulembeze nga katonda yatugobadda. Tusobola okubanga NRM government nga katonda yagigobadda. Nensanga President Museveni right now. Mugamba muzeyi tukyukire ekisenge katonda asobola okubanga yatugobye dda. Kuba lwaki tosobola kutta bannayuganda ku mulembe guno n'osigala ng'oli arrogant. Kitegeeza omwoyo w'amagezi ow'okubikkulirwa omwoyo mutuku yakuvuddeko dda n'okubeerawo kwa Mukama. Ebisiyaga abakyasinza okuwagira ebisiyaga is not Bob Wine, it's my government. Otegedde ekya parliament bwe mba mugamba temwagala bisiyaga. Andu Mwenda agenda mu kooti n'agamba ne bagoba etteeka nti lyayisibwa nga bamemba of parliament kola muteweze. NRM ekibiina kyange ffe tusinga beemupya abangi. Lwaki temwekunga temwagala nnyo kisiyaga ne mugana mu parliament ne muga bakigobye tetuweze ne muwera nga bamwekunga okuyisa okujja age limit. Alright, bana Uganda tukomyewo. Tukyali basanyufu okubaweereza. Ate tuli basanyufu nti ne comments ne advice mutuwa zituzimba zituwa amaanyi nti tusobola okweyongerayo commerce. Naye ekiriwo mu ddire saawa zino. Twalabyeko America Biden aganide mu ntebe Israel Trump achaganide mu ntebe. Naye nga America kyakola yalonda character. Oba kiki nankwadde inekirwadde kye nti yerabira bwatu. Basa ne balonda character. Kati ekibuzo tuwebuuza. Uganda esobola kulonda character mu ngeri ki? Bobi Wine nti munywanjaga. Bobi Wine ntino mutino musiyazi. Kaye. Gwa bintu abitusinza kankaddemu na bulungi. Trump akoledde America. Asayinize simanya bityaji koledde bobo. Era yali takisuubira nti nno basobola okuba akalulu. Ku bazungu ba extremist nga tebasuubira tibasobola. Ne kasita okwata ku misingi gy'ensi, the foundation of that country. Oba ogudde. Trump yakwata ku misingi gya America ye character. America etandikibwawo ba Puritan people okuva mu Bungereza. Character nti Trump webatta ono George Floyd oyo muddugavu. Teyalaga na sympathy wadde. Ti n'omuzungu yennyini addewe naga no. That is not America. Mu Uganda sakuddemu akantu aka Floyd kagere mu bulungi tuyinza okagerageranya ne Uganda bali mu kufa. Eyo kyengendako nti owa police ase George owa America, George Floyd wa America. Omukulembeze Trump teyavayo na kunyorwa wamu kubanga waliwo ebintu ebimu nti oli wadafiridde omuntu n'otomuwa ssente jangu onyorere wamu naye. The sympathy. Now mu Uganda okufaananako na America basse banna-Uganda. Abakulembeze ba Uganda kubanga bajja mu butayiga. Abasinga bajjeyo amaalo mu kifo ky'okunyorwa wamu ne banna-Uganda. Bafuusa arrogant. Kitegeeza omanye obukulembeze nga bunaagenda waliwo ebintu ebitandika nga biri so simple. Sawulo katonda yamugoba ku bukulembeze nekitwala emyaka 15 nga yamugoba. Tusobola okuba tulina obukulembeze nga katonda yatugobadda. Tusobola okubanga NRM government nga katonda yagigobadda. Kubanga woolabira n'ebintu ebiri simple tebabiraba. Tosobola gamba mukubye bannayuganda amasasi, temukubye beekalakaasi, mukubye omukazi yabadde akutte essowaani ataddeko n'epron. Sigamba nti nno tomulabe kale yabadde ataddeko epron akutte essowaani y'emmere n'omukuba essasi ne wavayo simigo n'agamba nti mwebale kukuba. Okimanyi nti government ya Uganda yagambye nti egenda kujjanjaba abantu emulago. Nze ekibi nyinayo abantu abadde banyamba bebakubye amasasi. Oweebiwundu twafunye musawo kumulaba mu ssente mujjanjaba. Kati kankubuulire eno government
okujjako ng'egenze neyeegayirira Mukama Katonda asobola okuba ng'agigoba dda. Why? Mutandika okukola ebintu n'omwana wa Pittu byategeera ne byalaba. Trump abadde omuganzi akoledde Amerika, alinyisiza inkamu y'Amerika, naye okukwata obukwa kubanga Trump yagamba shanze sola tebasobola kundya kalunga bano boolaba bana basiru, tebasobola kulya Museveni, tebasobola fe tunoonya akalulu n'olaba ne President Museveni ng'ettama liguddeyo n'olaba nga ng'okagamba oba akabba naye waliwo akanoonya nga kubanga tosobola kubba 100%. Kyova olaba singa bannayuganda baneekolamu omulimu ne bajja mu bungi wallahi nkugamba tetusigala ku bukulembeze. Ate let me tell you, bagenze ne bakola ekintu naye ekiswaza. Okimanyi nti Bobi Wine takkirizibwa kugenda mu mbalala pakubiri biri studio mu kulonkinga. Bataddewo abo abapoliisi be munenya aba RPC babataddeko ekintu bokkiriza Bobi Wine okuyita wano omulimu gugenda. Kati osobola okusanga RPC DPC tibambi tayagala kukola ekyo kyakola naye akalimu ke kagenda okusigaza akalimu tojja kusala naye okumanya aba government ba wano kyenkugambye the elements kwegamba bashita batya ebintu ebirabika waliwo ebintu byosobola okulaba nti eyo government egenda signs obubonero. Ate by the way Katonda nga yaggobye waliwo ebimu ebisobola okujja nga ababiraba balondemu nga ba wisdom. Nanti oli mugezi ng'erinnya wisdom. Abantu abamu bagamba olaba Gaddafi omukulembeze wa South Africa yimuka namugamba ennyonyi eryezze nkiriza nkutwale. Nenga Gaddafi n'abamwetodde bagayisha tekisoboka. Bali ababengazi basobola. Bengazi wadde mwenna mubalaba abawalabu naye baggwanga ddala. Nga bana bali mu Tripoli obugagga emmundu taaka tekisoboka naawe. Nga abagezi bamaze okukira bantu Trump akola ki? Waliwo obubonero obumu Katonda bwaleeta ng'olaba gavumenti egenda naye nga abagezigezi b'ensi nga Bayibuli wegamba nti olwo abagezigezi nga abagezigezi b'ensi be babiraba kati nga woolaba ffe abagezigezi era tuli mu kkaaba. Inze kankubule nensanga President Museveni ngenda kufuka mirango wansi mugaye muzeyi bwoba osobola oba tuyingire Eklezia twegayire Mukama naye otherwise asobola kuba yatugobye omwega atuzze. Anti kakati waliwo omusajja yali ani Nabbi Isaya mu Bayibuli bamutumira kabaka yaliko nga Katonda nga Isaya Katonda amugambye genda ogambe oyo kabaka yeteeketeeke mu mutwala. Isaya yamalo kimugamba nga atambula bwati atuuka oba yali Nabbi Isaya I think yali Nabbi Isaya watuuka wali ono kabaka n'akyukira ekisenge Bayibuli egamba ni yeegayirira Mukama n'amugamba obwana bwange bino sinategeka. Katonda n'amwongera emyaka 10 n'emeka Katonda n'agamba nabbi ono yagenda omugamba weetegeka enkyofa n'amuga dayo omugambe mwongedde emeka nensanga President Museveni right now mugamba muzeyi tukyukire ekisenge Katonda asobola okuba nga yatugobye dda. Kuba lwaki tosobola kutta bannayuganda ku mulembe guno n'osigala ng'oli arrogant? Kitegeeza omwoyo w'amagezi ow'okubikkulirwa omwoyo omutuku yakuvuddeko dda n'okubeerawo kwa Mukama. Era kyova olaba bano bannabbi gwe tolabangako ng'oyagala okuwulira nga oluma amannyo oyingire mu ttaka bannaddiini basinkane President Museveni. Olo yagamba bagesiga ba envelopes. Omanyi babeera wali bawa bunnabbi agunde Mukama yakusindika mu Uganda tewali n'omu asobola mugamba nti kino akoze kikyamu. Bonna balina access okuva erubaga dada abapasita abo asimanya basiba ne Katonda. Waliwo ne yatusiriwalirako mbonyi mbu agenda wayagala okugenda mu ggulu kagamba alya breakfast ne Katonda ne Yesu kagamba asobola n'okugenda mu ggulu n'anaaba ne Yesu shawa mbonyi neighbor wegamba whenever I want I could go to heaven and I have a breakfast with Jesus. Stupid bino ebisajja bitusiriwaliddeko. Neba na Uganda ekirungi tebeerabira Obote be yatta bajjajja baffe bamusasula ku mulembe guno. Bano Uganda tebeerabira
buli wa security abolaba ate ku zino smartphone buli gwolaba akutte mundu ako banna Uganda babalaba otegedde now government yaffe katonda asobola okubanga yajigoba da if we are not careful we better go back mukuberawo kwa mukama asobola okubanga ya bonna bagobe kyobola bojja kulaba nga onalumbi ono onayogera kya buli omu ayogera kya busiru. How can you say nti Bob Wine tetusobola kulonda Bob Wine omanyi lwaki bamusibyeko ekyenjaga bamanyi nti bannayuganda bw'obagamba ekyenjaga batya nnyo. Let me tell you something. Inze naliko mu nsi emu era nze sikyasula na musajja munnange nga siri mu mpale empanvu kubanga waliwo ekintu ekyali kigenda okwapeninga otegedde ensi wegenze yeetoloola homosexuality kati kigenda kifuuka nnomo kubanga twabatyanga twabakubanga kakati right now kwegamba tukola nabo. What are you going to do about them? Kubanga obutuukirivu bubwo bwa ssekinnoomu. What are you going to do about them? That is one. Two. Bakisibako Bob Wine mbu bamuttira akalu naye let me tell you. Bwe baleeta etteeka ly'ekisiyaga abamemba ba movement abasinga baba withdrawing obutaba mu parliament ne liyita otegedde President Museveni n'avaayo wabweru tasayininga ako tteeka mu lujjudde n'ali sayininga mu lujjudde ffenna nga tula mu maaso ga TV bw'ali sayininga kumbe waaliwo akakabadi nti ajja ali sayininga mu lujjudde tugambe naye omusajja waffe era abalokole ne batandika yoyo president omanyi abalokole amaalo agatujjudde abalokole tuyina amaalo twaddira obusiru n'amaalo ne tubugatta wimingodi ne tujjamu oba butategeera abalokole bonna tulaba pastor bannange this is a god send bw'amala sayininga ne mulaba nga sayininze ne bafuna Andrew Mwenda n'agenda mu kooti palala papa nawabira government omanyi Andrew Mwenda sente ze bamusasula ngoma kyawabira kubajja keddembe bayisize etteeka eryo kituufu nekola muteyaweze omanyi amateeka Uganda geyisiza nga kola muteweze mangi mazibu nga kola mu teweze ekkooti etteeka n'erigoba on the technicality nti kola muteyakola ki teyawera bwe muba mugamba nti gavumenti yammwe yakyawa ebisiyaga n'abakulembeze bammwe lwaki president nammwe aba movement mwagamba kola muteyawera ne mubakunga ne bayika mu parliament ne muliyisa why ebisiyaga abakyasinza okuwagira ebisiyaga is not Bob Wine it's my government papa otegedde kya parliament bwe mba mugamba temwagala bisiyaga Andrew Mwenda agenda mu kooti n'agamba ne bagoba etteeka nti lyayisibwa nga bamemba of parliament kola muteweze NRM ekibiina kyange ffe tusinga beemupya abangi lwaki temwekunga ati temwagala nnyo kisiyaga ne mugana mu parliament ne muga bakigobye tetuweze ne muwera nga bwe mwekunga okuyisa okujja age limit lwaki mwekunga ne mujja bali bafunamu ne mukisiyaga mwani mufunamu anti mugambe bisiyaga mubisiba ku Bob Wine bannayuganda tebagala bisiyaga mwe abatabyagala lwaki mwagano titeekako etteeka ebyo babiteeka ku Bob Wine lwa nsonga bamutidde nnyo lwaki tebabiteeka ku Besigye alina akaana akamu omusajja akuba baluti alina obwana bwe bonna bulungi buzibu osobola okuba ne babbi n'ogamba nti olimi lwa bisiyaga babbi oyo babbi omutunira bwoti ayina abaana banababbi ayina n'owooba oyagala nnyo babbi ne bamukuwa wallahi oddamu n'omukuba empeta oddamu otuna babbi Bob Wine ne waleka babbi today enkeera babbi afumbirwa ne bamukuba empeta mu nsi gy'ayagala ne mu kereziya gy'ayagala n'oyo amuwasiza ne wamulekawo addamu omukazi ow'enzaala ennya abalula mama alinga wa myaka 18 sama kulugacho best Bob Wine first of all mugezi njagala oleete bakazi b'abantu abo mukazi wa Bobby mugezi kubanga reason capacity yagitulaga nga basibye bawe agitulaze nga ali mu bya charity
bwavaayo okwogera zonna media tumutunira tutuga ono omukazi ayogera njagala oleete bonna abeesimbyeyo kuba president oleete bakyala bawe nga boogera ojja nakudduka now bamusiba ku bisiyaga balimba ekibiina kyempagira mwe mukyasinza okuwagira ebisiyaga sina kindi musobola okuba mubiriya why because tosobola kuŋŋamba nti etteeka otegere kiki kyenkunyonyodde lyayita muzeeyi najja nalisayininga nga bannamawulire we bali kumbe bakoze akakodyo nti wemala enkeera andumwenda agenda mu kooti kitegeeza gavumenti yaffe teyagala goba bisiyaga mu Uganda basigale nga bazungira it is not Bobi Wine two Bobi Wine yayogera ekintu naye penge mwana mmeire gye mwogerako wano I cannot talk to this stupid guy let me tell you yaddidde akantu bakansi omanyinze sibuliza abo bagayi yaddidde akantu ne bakansindikira ngaddidde Bobi Wine yali mu South Africa SABC1 yeah n'ayogera ne bamubuuza ku kyagge people n'ayogera statement bwa nange nsobola okyogera yagamba tetusobola kukutta bagge people wabula how can we accommodate them tusobola kwogera nawo tutya otegedde sigwe katonda waba ayagala jabo omuli lwaki katonda yabale lwaki abagomola Sodoma katonda yabookya n'abazikiriza kati oyagala Bobi Wine afuuke katonda akuma omuli abatte katonda waba tabaagala abatte Bobi Wine newafuuka minister wa president si katonda akikola ekya Sodoma n'Gomora otegedde gwe kyekugamba Bobi Wine woba ku TV ne wajja wano katugeze kiringa okubuuza Bobi Wine ogenda kukolera ki bannamagoya nga waliwo omuntu omu atagala okimanyi nti bannamagoya mu East Africa waliwo neggwanga erimu erimanyi nti wetukwata bannamagoya ne tubajja musimanyi kaki nfuna obugagga Tanzania yes kati singa oli aveeyo nga tayagala bannamagoya namugamba namubuuza kibuuzo ogenda kukolera ki bannamagoya ng'ayagala Bobi Wine agambe bwe ndi oba president ngenda basiba no leaders don't do that like that Bobi Wine was right okugamba nti buli muntu alina eddembe lye era tulina kwogera nabo mu society yaffe otegedde bwe muba mwagala nze kati kambagambe bwe muba mwagala otomeza Bobi Wine bwe muba mwagala okunenya Bobi Wine ku ekyo kyeyayogera musooke munenye katonda aleseewo abasiyazi mu nsi katonda ajjaba kubenga utukirize mukiwulidde the reality is Bobi Wine tayitangako munakiyaga tena gwe yali aleseko mu nsi muno nti jangu lyebisiyaga naye question mark yaffe egenda sigala mu discussion between you and me and our guest balonda character bana Uganda basobola okulonda character